Kyayitiridde namungi w'omuntu bwe yeeye mu Mbuutu y'embuutikisi Bwaguuga wakati mu luguudo wano mu Australia. Bano baasanyusiddwa abayimbi ab'enjawulo bakira abayimba luyimba ku luyimba wakati mu bantu okunyeenya kugaliba enjole n'abalala ne bawangula ebirabo okuva mu kampuni MTN. Wateereddwawo n'omukisa gw'okuwangula ssente era obwedda buli agula olupapula lwa bukedde engajju z'akakonge akaateereddwamu era obwedda buli agula amawulire ng'ayingizibwa mu kyuma n'ayoola ssente. Ku ssaabbiri ez'ekiro maneja wa Bukedde Famma Lady Embuutikizi yawe Herbert Kabanda yakwasizza abawanguzi okuli eyawangudde akakadde nawe emitwalo 5. Ku ssaawa 3 wabaddewo okutulisa ebiririro era kyatuta akaseera nga byefuze obwengula. Abantu omuli n'abasirikale bajjayo kamera ne bakwata ebifaananyi. Omutaka Julius Sebwata amanyiddwa nga Kikadde Komanda yatabudde omuziki era ne bazina paka kiini. Oluvannyuma abayimbi ab'enjawulo balinnye stage ne bakuba abadigize emiziki ne bafa essanyu. Ku ssaawa 5 ez'ekiro Eddie Kenzo yalinnye ku stage abantu ne bafa essanyu. Suna Beni naye yalinnye ku stage n'abayimbiramu n'oluvannyuma n'atabula ebinyaanyanya era ng'abantu bakyekoze paka gye baakooyedde. Byebyokwerinda byabadde ggulugulu nga waliwo n'abakwatiddwa olw'obumenyi bw'amateeka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.